Saturday twandibanga tufuna ekiva ekyaki subira kwongera mu president agenda kwogera ennaku z'omwezi nga 3 sawa 2 ez'ekiro era kyeta Saturday naye nga tebanna bagema temusuubira nnyo kyamaanyi resolution ey'amaanyi yali yakugemebwa abemasaka babadde batandise okwambala engoye zaabwe Zambia simugira mulinda muzizeeyo obukadde obutano manyi kitegeeza yabagamba ayagala ekitono nnyo obukadde obwo bakagema miliyoni 1.10 yatugamba obukadde 5 naye naffe kennyini twongere okubeera nga twekuuma nga twenyweza okunaaba engalo okwambala masiki n'okwewala covid-19 so far mukama abadde akyatuyambye era bategeeze nti pulaani y'omuggalo yonna yonna banaggulawo tebaggulewo basooka ki kera kumakya kwate kopi yabo kedde pulaani tugikuwadde mu bujjuvu kubanga abakugu olunaku lw'enkya wetaba kukyukakyuka bamitinga pulezidenti bamunnyonnyole kikyayinza okukola nkwaniriza ku podium mukwano gwange nakugamba kasita ewera ssaawa emu n'ekitundu podium abakugu tuba tugguse bakirimanyi bawana mu kintu kino twakyesigaliza towakana bainsensual mwaniraze nijja kubawo njyawo bainsensual otegedde omanyi ennyumba wekaluba abantu wakimanyi bajaganduula bannaine siddula saibo obulere obukibugaze Judith Kawesi matiridi gyo wali wano kakati tugenda kubanga tukusosotterera kiki ekigenda mu maaso eggulu ggulu atandise okubanga akwata omuliro awunye ebbumbe kati essaawa yonna kyabika bano balwana bano bagenda bano bali mu kkubo emmotoka zifudde bannange eggulu afuuse eggulu kikyo ye naye singa nze jeno nanisose ne bagwa wonna liggulu kubanga ekisinga okwewuunyisa abagenze eggulu okusaba ssente olaba ebyuma bye bapaakinze wali eri motoka nsajja kati abeetaaga okufuna ate obuyambi obw'amangu ate basigadde Kampala bale ne wetomanya bano bayinza okuba bagenze Sakira bano basigadde Kampala simanyani balunywa katakube balamu amalusu mu maaso ga jeno balwanye nti balamu yagambye jeno sente wazimwezeza e-concert byategeka terinyuma naffe twetegeke ani yategeka e-concert balunywa balunywa katamugambye seboze ni musajja musoga balunywa musoga ayombye mu lusoga Professor balunywa mumanyi balunywa ava mu family ya Professor balunywa era waliwo gundi ono yayitwa ne Sempijja eyamulumbanga n'agamba nti nno omanyi balina gundi ono wafande yakatita yalinga Asumani Mujenyi naye weeyo bwamwenako oluganda ngaga gemaanyi ge omanyi nijo lagadi agena mu wiki yakubiri ng'alemedde eggulu nebadde abalala yakolayo ku akyoli ini ayinako office awo nga ku reception ekiriwo abayimbi bayongedde eggulu era mukyala we ayagala mukwata kufuna nnyumba ggulu eyo gwononya nenanga muyimbi naye twogera ku b'amaanyi si buli bayimbi nkubuulira abatini bavuddeyo kati abayimbi bomanyi aboogerwako era abalina siteeke abalina ssa mu industry abatuuka gy'omanya embuga beeyongedde eggulu onakuba gwe nategeeza nti no bebe ekkulu big size yabeegasseeko kati Catherine Kusaasira naye yagivuze yagiyingizaayo ekiri eggulu nkugambye etuuka ali parking wali ewa jeno wali eri olaba just emotoka ziri zimpenko mu hoteli z'eggulu bafunye serefi zaabwe ne bana egundi yotala wadde mulaba ali mukwano gwa sayino omanyi Amina ali ati kakana ekiri eggulu fanda yakyusizzaamu yabazizza mu musomo kati musomo terifuna sente zabwerere musomo ragadi twogeddeko naye atugambye nti nno ekiri eggulu tebagenze gyesi kusabiriza wadde beetaaga ssente nte bali mu kusabiriza wabula babayigiriza bagende okuva mu muggalo guno ng'amanyi batandikira omusomo guno gwannaku meka jeno gwasooka omusomo teguliko endi jeno yasalawo n'agamba tera tweyongereyo ne kino ng'abongerayo
kulaba nga Abitex okuva ku sente za promota tatengana na Ketti. Okay, ba promota b'amaanyi bali gulu. Abayimbi Kampala yatuuse ali gulu. Abitex Bajjo Ketti Balunya bonna bali gulu. Katusoka tukuwe ekifo eggulu. So tufuna ndowooza lagadde ono ku nsonga z'abayimbi lwaki balemedde eggulu kuba baluddeyo ate azinnyonnyola. N'ekisinga obukulu si kasente. Ekisinga obukulu kalwa industry esobola okubeerawo kuba akafaananyi nga dokita amaze emyaka 2 ng'atakuba bantu mpiso. Okimanyi nti waddamu okugulawo eddwaliro oyinza okukwata empiso y'ente n'agikuba omuntu. Akati abayimbi bano bamaze emyaka egi tebayimba ku stage. Kyobulaba nti ttiimu ogenda tuna ttiimu z'omupiira bwe ziba nga zibadde ku pre-season bagenda okuddamu okusamba omupiira nga kipa akwata bisubi. Because abadde tali used. But right now, industry tali used. Industry badde tali performing. Tali azina mazina, tali awandika nyimba, tali akola video. Kati twetagamu amagezi. Twetagamu obuyambi. Nenga sibo okusabiriza. Abayimbi bageza ko kutereza mbira mabayinza okukolera mu new normal oba mu covid ono nga weddewo. Twalabye ne bebe ko lwaze ate mu kusooka teyajja. Iki akasente ke kamugize Bebe kulu kujja kuona muyimbi wa Uganda. Abayimbi wa Uganda bebali ena bamanyiddwa. Naye abayimbi bangi nnyo olwa covid bayitako bamu na bamu butamenya mateeka ga covid regulation. Naye nno mukyo buli muyimbi alina ekyetaago kirala. So at the end of the day twagala kunoonya mpenda kize tuyinza okusalira bannabitonde bali okuba nti basobola okubeera nga basurvivinga. Si kusabiriza omuntu bwabana oluyimba lwe abali njagala bagamba kusimu za mamula benyimba ne buli luyimba lola lukujja ku sente twagala tudeeze nti sente zo bakujja ko zigenda wani zigenda wo muyimbi zigenda wa nanyini simu zigenda wa bitunonyereza okola ntuzo kutereza embeera gavumenti yamba abantu bakwataganye ne twafuna obuzibu awo mu kabanga katayiseewo kanene nga abantu bali badde mu association ya umma ne bavaamu ne bakola legends ne bavaamu ne bakola federation n'ebyo byonna byonna okubiteeka wamu ffe baana abawamu tubogamba abayimbi waliwo era fesi zolaba nga zirina okuba mu music waliwo abayimbi ababaddewo ebbanga eddeneko waliwo abakajja waliwo n'ababaddewo so nga twagala tubeere n'eddoboozi erimu erisobola okutuusa kyetwagala eri system wa gavumenti efuga Uganda ziizo z'abakasuli mu kusaasira ziizo gaali muziraba ziizo ennene bamayinja bonna baabo segeti yes ozirabye chairman gattako ne kino ye chairman w'abali bya ssente mu Kampala era nga y'omukwadde bakola omulimu ogw'amanyi otabaganya abayimbi babiri kimu era yagambye agenda kusasulira Bad Black emyezi 8 kyaliwo Bad Black nnyo mu mbeera bwetyo ne bapromota nabo beegase ku bayimbi babitaddemu engatto ate bapromota mbadde manyi babaddamu equation bapromota naye kati gakubuulire abaana banyize mapeesa ggulu naye ku luno jeno yongeramu kukambwalamuko katono kwakati bapromota omanyi batandikiddemu bagamba mbuno festive season esembedde December obitegeera ebite ebiri kati banguye basabe jena bakkirize bakole mu December bateke ebivulu ba promoter kati otuuse eri bageze agenda yabatutte bagala jena bakkirize mu ku Christmas New Year's bakole jukire bana abaganda bagandi baneki twateeka mu sente zaffe azo nga basolooza baade bakatuuka eyo ne bajjukira kino ekiriwo kya e-concert kakati bajjo agamba nti balamu olina okwagira e-concert balamu agamba nti nedda birimu amanya nga siriwagira nze kansigale ku mulamwa gwange babiyombeddemu agamba byakifere abantu bajja kuyomba lumu bagende basange balamu bajjo Abitex babuuki bomu akafuna sente ate muzeemu kusirwaza naffe fenyini mutufuula abasirwa balaga ebintu bino eggwanga baagala sente abasuubuzi balina eggulu nga bulijjo ebintu byetukola tubikola musana gwaka tuzze kulaba salimusale kumutegeeza bivulu byaffe ebya Christmas season 25 26 31 ne lumu butya betugenda okubikola ebivulu byammwe ebibanyumira ebyamumalako stress bebanga ya nkola yaffe ya bulijjo
tukimanye bebanga ya ku online tukitegeere kyekitulese eggulu ebyaffe si byakwekweka. Government chief listener General Saleh Musale ye muntu ayaniriza buli muntu oba oli kiyenje oba oli muntu yakwaniriza nga bonzi ekyatulese eggulu si kulwanyisa e-concert mbalira bajjo ndi mukozi wa e-concert Apitex Keti Luba Mutima bala musimanyo bayi mukozi oba si mukozi wa sijja mwogera ngamba bana abataana ndowooza zemmanyi ffe tuli bakozi ba e-concert tukolera wamu ne bapromota bannaffe babalinyo ne Emma tubayinaako buzibu kubanga tuli wanu family ne naffe twagala kujja kulaba ng'ennaku enkulu tugenda zikola tutya n'ebitole by'tunayogeramu balamu atenyi owagira e-concert batogiwagira owagira e-concert njikuba naye yetereze bakole ebintu ebirungi kakati yenewe tulese eggulu ne bamusiga nsimbi abalala nga bwe mumanyi enkola yaabwe tuze okulaba chief government listener okwogera naye tumubuulire biki bye tulina okukola mu zino ennaku enkulu atukirize atublessing atugaidinge engeri gye tugenda okukolamu ebivulo byaffe naye era tumwebaza okuba nti yatuwadde omukisa abayimbi baffe bazemu okuyimba nga bayimba mu e-concert wadde waliyo ensobi eziriyo no nkugambye wadde waliyo ensobi eziriyo ate lwaki okola ebitali mu nsobi bagambe nkole nga tewali microphone ngwena microphone emu betereze batetereza tujja kukikuba mwe bani fefe abapromota bategeera ensonga Baram Atenyi kati Simon buli mindi aliba mu e-concert bamwa sentiment abona kisinziranya ku bookings Judy ewadde no bamugamba nti abayimbi baavu ekimu ku kiyinza okubatereza kubategeka bivulu bya e-concert era buli muyimbi ndoza bamuteekako 10 naye nga omanyi nti nani abiraba banga byatandika nga sibiraba ne Jeno singa afuna chance bino byamugamba n'abirabako bannabi yandisibye abamwabe ruzira kubanga waliwo sente bazifuna ne baawukana bazanyidde nnyo abantu ku mitwe abasubuzi bali ebintu babisibira mu mayumba bagamba embwezo bikyezi tulaga mwani nyambye n'ogenda ku kirala kulobagazi bwensi n'abayimbi omwogera nga yogera bagwesikani n'abayimbi omugati ogunakutuguse n'abayimbi alitaki akale tumuyita omuzungu byonna omuzungu Spice Diana akubye taki azanyisizaamu ng'agenza na manager we Roger ne bakuba taki ne bagiyunga si take yokka waliwo omugaga bamuyita Mediscott wa Scott Fashion naye yatumiza omukozi wa ledi yemu n'amugamba linnya ennyonnyojje naawe era waliwo n'omugaga omulala era bali bonna eri mu buddu naye yabaddemu mu kintu ekyo wali ewakiseka kakati abalala bali eno bakaaba Spice agambye mbu nze ndi taki mpulira Uganda balwana bageze sabiriza naye nze ndi taki nenga bane Spice namukyalirako bangi n'atabanga mikiwaidi mikiwaidi yabadde taki wiki eri yagwa anti mikiwaidi abadde muzinjale wano kitegeera ne manager Roger ne Spice mubakola ate eri abayimbi abatawulira na lockdown kati Spice Diana sibuli muyimbi abayimbi bonna bali bubi naye tebali bubi ku extent gye bagezaako kubasudia tewali muyimbi mulimu abali obubi nalaba Clever J juzwa nembula n'okukaaba amaziga Clever J naye abayimbi bonna tebali bubi ku ssali tugezaako kubasiiga kuba kati ababoolaba eggulu awomulimu abantu ffenna tuli bubi tumaze emyaka 2 tetukola abayimbi bali bubi naye tebatuuka ku ssali tugezaako kubasiiga eri mulimu abali obubi obudde bututwala Simon eddakiika zimpeddeko kati soke tufune Spice Diana tukomewo kati ninyo tujogereko tugende ku Mama Field Mama Doni amanya Spice Diana banange mbasaba mwenna mbuwombeefu obungi bwe nabagenzijja Istanbul first thing ekyaze mu birowoozo byange Evelyn mukwano gwange era ng'ovudde ne ku bya just bino tipi nakitwekubira ku ssimu towereza tu message era ne muganja kujja nkulabeko ne twesitula ne tuzze ne rapi
era bannange tubasaba munna abatulaba kyonna kye musobodde tugezezaako naye nga mumanyi nti ebintu bya Katonda bisibu nnyo munnange. Evelyn still needs our help, she needs our prayers. Atasobodde kubaako kyomuwa maybe financially, please pray for her because tumwetaaga nga mulamu. Mukwano gwaffe Munnayuganda munnaffe tuli abantu bangi bakaanira ssente abamu babawa ssente ate nga balamu. Why can't we just do this for someone that really needs the help, that someone that really needs the money? Omanyi sometimes tugaba ogabira omuntu ateetaaga naye let's do this for someone that needs. Tuzze tukikola naye bagamba bwoyamba yambira ddala omuntu olabe kijja kuba naffe nga ssanyu lyaffe okulaba nga Evelyn gwe tubadde tugezaako okulaba nga tukwatirako kuva eri kawash letwakola mwabiraba byonna nga amaze nasuuka nga mulaba nga mulamu. To be your happiness as well. Bambi mwenna abannayuganda bannaffe abali etaki nammwe mulete obuyambi temukoma kutula butuzeeyo tuyambeko munnaffe ono. Tomanyi ekyayinza oba gwe oba mukwano gwo manyi kati bino ebintu byensi tomanya kigenda bbaawo tomorrow. Spice Dana abade gomba gundi Remo olwokuba Rema ina gundi olwokuba Rema ina na Rema leero atadeka video olwokuba Rema ina na mulondo ne Spice Dana yafunye na mulondo we yagani right ndicho twakoma okola story ya Evelyn nga bagaba mukwatide mudwairo bamaze ne bamuti always gundi agenda bitubulya Spice n'ensonga za Evelyn azigonza nagamba Doni Mugabi ali Taki olaba yasolo yayambanga Evelyn Lagunga ali Uganda nekati wali yasembera Doni Mugabi ensonga za Evelyn Lagu twazikuwasa zisonjoleza azije muddi yesende mekezo Doni ajazikola kezi kakati Mama Fina ayongedde nabanja wa Mama Doni ayongedde okujjukirira abantu abetu bucha musika eriyo bana bakadde bakimazeeko loleze mmere abasika simanyi obuzeeyi bubiri nabanja wabana kwa manyo ina manyi Mama Fina ejazinza okuzanyisa abakadde bano eyabakutte akatambi kano yeyetaaga kuwera ddala ssente kuba yabakutte bakaaba naye nga bakaaba erinnya limu Mama Fina tufiira mu nnyumba jangu bali tororo Mama Fina yagivuze paka tororo Mama Fina mutima Mugabi Mama Doni nabbanja w'abantu nabase bamuwamiri kale wakija kya portfolio Mama Fina ina bitale waliwo kyasigalirayo byonna babijjuza twali kyasigala Mama Fina mumwe bayinza otutonda waawe kirala Mama Fina yeraga ministry Mama Fina mimi naona wewe unasaidia watu ya Kampala kuja saidia mimi mama nabanja mimi bado pata pesa nabanja watu waligawa pesa mimi bado pata pesa Kale mkwano. Aya. Mama Fina. Sisi bado ya mseme na hata mmoja. Hadi Fina. Hakuweka hata ya sabuni. Mama Fina ya sabuni. nayanziza nze namwana bananga alikufatisa 44 ninga nikuparira hapo hakuna mtu ya kusadia wanatukana mimi wanazarau mimi hapa na jala wale waswa pole kusadia sisi ntandikwa bagera kwetandikirawo business entonotono Mama Fina webalenyo balidala mukama katonda akusasule musera mweyo kuyamba katonda akungene nesente Mama Fina webalenyo
abatasobola kuvaayo okuyamba ku bantu sokola bula abantu banete magazane mukaba ne mwekwata obuntu nti banajja neeyo anti nomulayizo gananka nekwateyo ngankaba ngateekeyo tukwebaza bambi omutima ogwo omulungi webala omutima omugabi omukama ayongera okuwangaza era mu mbeera bwetyo Queen Florence fresh jajja kozi Queen yagenda eggulu ye yagenda iyo bebasookayo bebasooka eggulu babasootinga nebasootinga kati kuzabanga wakwe bajje ne bagenda ne bayamba ate kati omukaga amuyita Gerard Bate abasinga bamanyi nga Njovu wenansana kati wabadde ayamba abayimbi bayisa abakadde ate Queen Florence emu kubasooseeyo Queen Florence tayambye naye bayambye muyambe naye bamuyambye buyambi kati ne bagamba nti Queen fresh jajja namugamba nti Queen wafuna kuza jeno lwaki tondekere bayambe ffe abakadde ko Queen nti nange siri bulungi kozi na fresh jajja muyimbi ono covid yettira abantu banyitale fresh jajja omumanyi baba tuwe tuve wano ndijja ekyama tumene embeera tayiri muntu ali bulungi nnyo naye tulowooza nti okuddiza ku bannaffe betuba tulina akatono ako ketufisizaawo kubanga twalinawo emmere gitwali tulina okuliisa abaana ale tumanyi nti abaana bagenda kuddamu ddi kati ate emmere eyo kyamukisa mu byeyinza ate okwonoonekera omwo ate nga bakoze eki tebagirideko ne tulaba bannaffe abali obubi naddala abayimbi bambi basibiddwa emyaka 2 oba n'okusingawo ate tetumanyi bano abataddi nga bakulemberwamu omukyala Queen Florence twagala okuwaayo kyetugenda okuwaayo newankubadde kitono ttani y'obuwunga ensawo 20 eza 5 then n'emitwalo 5 zibayambeko akatono ako ketulina newankubadde nti okuteyina nnyo naye esazeewo nebawaayo ensawo 2 yettani emu okutuukirira ku bayimbi bambi ababadde mu lugano emyaka 2 era netwala n'omukisa n'obawaayo emitwalo 5 nebanaagulamu bajjagulamu akati bannange tweyanziza nnyo tweyanzeeke era nkugambye embeera etubadde bubi nnyo 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 kati twesiimye kubanga tufunye akawunga nankani ttaani emu emala katulabe n'abalala we banaatuweera bannange mwami Njovu mukulu Njovu tetumanyi kyamukolera embeera nga mumugiraba omuggalo tugumazeemu emyaka egyo ate tumanyi gyegenda tutwala so kati nga ffe tulina association yaffe bagita Musician Legends Association nze chairperson waayo mba nina okusakira ku bantu bange kubanga gye bali nkimanyi tebalina mmere tebalina buli kimu tetukola so twasazeewo netugamba nedda tulina bafaanizi baffe bakwano baffe mwami Njovu omukwano gwaffe nemutuukira nemugambira nga abantu bange tebalina kyakulya bayinza okufiira mu nyumba bwe tunaddamu okuyimba ate bandi bwe munaalaba nagamba ffenna tetuli bulungi naye mujje mbaweyo akatono kenkola ki kenyinawo era kwe kujja wano emboozi gye mugenda okuddamu okulaba kasala bekya Queen Florence yanywedde mu sente z'abantu omulenge nazimalawo bagambye abayimbi abagwa agambye ba legends bakuba nti nno ekigambo legends naye ba legends gye bali mutima mulabye mugundi eri mutima legend awedde emirimu gamba ne area gye balimu eyenansana yete alina okubasoloozaako naye nga omanyi podium yesigaliza ekyokuba nti ffe bannambeemu internationally era nakola leero ebifaananyi ebyolaba bafanzi baffe birthday yabwe ekyenjawulo ekiriwo nti omwami oyo n'omukyala addako baluganda era bagatta birthday yes oyo Susan Namubiru oli ye muganda we Chris Kijambo Bungereza mu London Dani Byansali kutegeka kabaga kandi ekiri eyo omugaga yabatumidde Jose Joblinks Jose abadde yaliko mulwadde lwaddaawo naye yagambye ateredde